Mbalamusizza nnyo banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaba ne bannaava bwepo na buli sekinnoomu gyonna gy'osinzira okulabira akatambi kano amagye baliko gye mutuusaako engalo kansuubira nti muli bulungi nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza olunaku lw'okumeka ku lunaku olw'ebbalaza nti nja kudda mbeeko ebiga bye twogera nkomyewo olunaku lwakuna ne tubeeko emboozi ze twogera olunaku ddo lwakuna ennaku z'omwezi ziri 24 ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2022 kansuubira nti muli bulungi nnyo nange ndi bulungi nnyo era kyekinkezeza ku ssaabbiri zennyini mbeeko ebigo bye tunyumya seyakatuuka ekyokukolo kimanyiyita munno omugambe nti omukulu atumbudde kubanga saala kuleka muntu n'omu mabega njagala tutambulire ku mulamwa gwe gumu era buli omu ava wano nga nnyonnyose ng'abo abannyonnyofu bagenda okunyonyoka eri abo abaali bannyonnyola abannyonnyofu abagenda okunyonyoka ensonga okuzinnyonyoka ng'obunyonyofu bwazo bwe bwagweza alina okubeera n'olw'ensonga eyo mbalamusizza era nga bulijjo saagala nnyo kusooka barisa njala sooka kubabuuzaako nga bulijjo ndyoke ntandula ebigere neeyongereyo era bulijjo nsooka mu ggwanga ery'Amerika mbalamusizzaako banyabale bassebo mwenna abawangalya mu ggwanga ery'Amerika mu buli province oba ssaza lyonna mw'osinzira okulabira vidiyo eno oba ogiwuliriza mu katambi akatambula ke tuyita vidiyo oba ogiwuliriza mu ddoboozi kye tuyita voice note nkulamusizza gye baleko gy'otuusaako engalo buli ssaza lyonna nomuli mu Amerika bwe nvaawo no nenjolekera eggwanga erya Canada bannayuganda mwenna mbalamusizzaako abawangalya mu ggwanga erya Canada buli kibuga kyonna oba buli province yonna mwoli nkulamusizzaako munnange gye baleko gy'otuusaako engalo kansuubira oli bulungi nange ndi bulungi kimanya obunyogovu bungi naye tujja bugumira kubanga esi yaffe ensonga lwaki tulwana okukuuka ejjembe tusobole okudda okwaboobwe tukakkalabye nti nkuba bw'etonnya omusana ne gwaka ne tulima ne tulya ne tuseka lwakuba nti munnange ensi yaffe yajjamu namujinga gwe tugezaako nnyo okulwanyisa ave mu nsi yaffe tusobole okweddiza ensi yaffe mu mirembe bwe nva olunengera mu ggwanga erya Brazil banayogenda mwena bawanga Brazil mbalamusizzaako mukyebulako gye mutuusaako engalo sijja kulandaga nnyo okujja mu ggwanga erya Bungereza mbalamusizzaako bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Bungereza buli kibuga kyonna kyolimu nkulamusizzaako gyebulako gy'otuusaako engalo abalangira n'abambejja basava ne bannaava mwenda n'amatuuse kinnoomu abawangalya mu ggwanga erya Bungereza yensonga lwaki ŋŋamba nti abalangira n'abambejja nziramu ne mbabuuzaako abawangalya mu ggwanga erya kuba mayi bangi nnyo abawangalya mu Bungereza abalangira n'abambejja basava ne bannaava mwenna mbalamusizzaako abali mu Bungereza bwe nvawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Bulaaya bwe tuyita Europe mbalamusizzaako bannyabo bassebo bakojja basenga abooluganda bako n'ab'emikwano ne bannayuganda mwenda buli mugyasinzira okulabira akatambi kano mugye baliko gye mutuusaako engalo kansuubira nti muli bulungi nange ndi bulungi nga buli gye bagaatala okutambula kusibira yameewo saagala barwisa mwenna aba European Union mwenna amaze obabuuzaako buli nsi yonna mwoli ng'oli muri Europe nkulamusizzaako bwe nvaawo nno sigenzeeko ku ssemazinga omulala oba ekizinga kye bayita Australia mbalamusizzaako bannayuganda mwenna bawangalya mu Australia mbalamusizzaako bamaama basenga bakojja bataata abooluganda bakona bimikwano ng'oli mu Australia nkulamusizzaako mwebale kwagala nkyukakyuka mwebale kwebereramu ate mubeera kubeera bantu balamu nakuweesa Uganda kitiibwa nakuweesa Buganda kitiibwa olwokuba nti muli bantu balungi nnyo abakola emirimu gyabwe so bannayuganda mwenna bali mu Australia mbalamusizzaako mbatumiddeko nnyo mwenna bannankyukakyuka mwebale kwagala nsi yammwe era nga sinnava ku ssemazinga bamagulu meeru njagala okubategeeza bannange tunyolwamu nammwe mu buli kimu ekigenda mu maaso mu buli nsi mwoli nyo okusingira ddala abantu abala mu Europe ddala abalinanye ensi ya Ukraine tubakwasa Mukama Katonda asobole okuba nga akakkanya obusungu bw'abantu abo olw'ensonga nti ffenna ku nsi kuno tuli bayise ensi tuli mu kabukkako wayiviira nga bulijjo Bibuli ekugamba nti Katonda bw'anyiiga ennyo aleeta akabonero ka musoke okutulaga nti ensi abadde agenda gizikiriza ne sisuubirayo nti Bayibuli eno yemu etugamba nti Katonda addamu okuzikiriza ensi okuggyako ffe bennyini Katonda bye yatonda ffe tugenda okuddamu okusaanyawo ensi eno nga bwe kiri kubanga katukirabye ensi zonna ezizita zikiri manzi zibeera ne bomu zinnamuzisa ezisobola okuteekebwa kubwa wantu buli muntu n'asaanawo n'afanga ebiyenje bye tutayagala so no temusuubira nti Katonda ayinza okuddamu okuzikiriza ensi okuggyako ffe bannyiniyo abagirimu okugizikiriza ekyo nno kijja kulabikako gye bujja Katonda onyo naye nga si kye tusabira nsabira n'abagenda mwenagala mwena abali mu Europe Mukama bakingirize enjegeri yazze esobole okukwasiganyibwa mpolampola eggwe mirembe ereme kuleeta mirerembe nakutandika kuddusa bantu dduka eggwe so tusaba Mukama Katonda ekyo akikasika wala nnyo kiggweeyo tusobole okivaamu bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Asia bannayuganda bonna bawangalya mu ssemazinga Asia mbalamusizzaako mubale gye mutuusaako engalo kansuubira nti muli bulungi nange wendi wana babuuzaako munnange bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Middle East mwenna mbalamusizzaako
basenga bakojja aboluganda bakona mikono mwana muje barakoje mutosake ngalo kanspinate muri bulungi mwena bayogenda okunoonya ekigule magale ddiba manyi nti je muri era mukola namwe abayina ebizibu enjawulo Middle East tumanyi nti ensi bwe kibwetambula naye mugezeeko kubanga enywera yerima so babanga oli mu Middle East nga tunafuna mulimu bogulira munange enywerera okubanga ekewafu gye tuba si birungi yesobola kimujja ku nsi okola bwe vao nengera kusemazinga wa Africa balamusizaako bana Uganda mwenna buli nsi muli mu Africa kulamusizaako gye barakoje tusaka engalo nange ndi bulungi mwe balekola bwe vao nengenda ku Kenya Uganda Tanzania mwenda bana Uganda abali mu Kenya Tanzania Rwanda Burundi Ethiopia Egypt Congo South Sudan Sudan yamba mbuka Congo Brazzaville mwenda balamusizaako mwe bali mutusaka engalo mwe balekola nange ntumbudde nga bwe nabasuubiza Lorenzo gesagala baru research nga ultimate data wa bay njagala mubenga muliza video eno naye nga sinatandika video eno njala mutagingire abantu wano wamanga nga buli njala mutagingire yo seriti bahabula tabasira mutano wakalekezi nsi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe abere ku video eno njala mukyala Janet Kembabaz abere ku video eno muhozi kanyiro pama muhozi laga abere ku video eno njagala mutagingire bayimamu bonna abo ku mizikiti gino wamanga gye ngendo okusoma njara muntagire bayimambe emizikiti gino okuli omuzikiti gw'ekibuli okuli omuzikiti gwe Nakasero Katwe Entebe Gayaza William Street Makindye Kasese Jinja Iganga Bombo Kayunga njagala muntagingire bayimambano abali mu bitundu bino wamanga omuli kibuli Nakasero Katwe Ntebe Gayaza William Street Makindye Kasese Jinja Iganga Bombo njagala mbatagingire babere ku video eno n'omuntu omulala gwe njagala muntagingire njala muntagingire omusajja gumuloza mbu ali mu komera nga tali mu komera gubayita Jamiru mukulu awoza mbu ADF njagala Jamiru mukulu obere ku video eno nkimanyi emisano bera mu komera naye ekiro obera mu makaago ne family nga mweyagala so Jamiru mukulu njagala obere ku video eno bulungi nnyo wadde nse manyi tuli mu komera nenze manyi tuli mu komera era emirimu gyo gikakkalaya so njagala Jamiru mukulu abere ku firimu eno njagala omukulembeze gwanga omulolo lwa Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno njagala ne mukyala Babi Tungo Kyagulanyi abere ku video eno abasomesa abaana abayizi ne board of directors ya SMAC nkomyo ne information endala anti fe tugamba buli lwotinkula olutalo olina okumaliriza nga gulufiiriddemu yali tinkudde kubanga guwalwe yitidde njala mutagingire oyo yeyita brother oba HM wa St Mary's College Kisubi njagala je njala mutagire mutabani we njala mutagire mu kubanga ndese information endala ndyoke muveko ngende kubirala so olokuba nti obudde tulina butono njala tandika n'ekigula rugikyalero naye nga sinatandika n'ekigula rugikyalero njagala bategeeza bana Uganda mwenna abali mu diaspora naddala abali mu Canada waliwo ekibozibozi ekifumbirirwa gavumenti y'omumpembe Joseph Tabasira mutono wa Kalekezi nti bagenda kubeera ne convention mu ggwanga erya Canada nsaba akakiiko katwala people power mu Canada mutuyambe muwandiikire migration muwandiikire gavumenti ya Canada mugitegeeze ebikolwa eby'obutemu Museveni byakola mu Uganda nga ba agent bonna basinga obungi ab'eyuna eggwanga lya Canada bonna bazina ekigendo ekyokwagala okutuusako bana Uganda bali mu nsi eyo obutemu ate nga n'essente ze bakozesa za muwa musolo ekyo mukikole ekyokubiri Uganda atandagulawo kye tuyita Twitter account please njagala okole ekyamagero ogula Twitter account ng'obudde bukyali tusobole okuba nga tukwasa ensonga zino kuba kati zaafuusi za lupapula tezikyali za kubagana ng'ombe so nakyo nkibagambye ekyo mukitegeere alright kamala okubira ku mukka information nina nyingi abasiramu mwenna mbaagala wano bahaji ne bahajati bamasheeka mwenna mbaagala wano ndoza ntandise bati n'ekigula rugi kyalero era nga atumiddeko mwenna abanyumirwa akanyomero kano ak'ekigula rugi kansulenti muli bulungi mwebale kanyumira mwebale kunyumira information mukulu ali kuno eyakatuuka nkusaba otambuze video eno buli muntu asobola ogifuna bantu bategere information tumule ojja kufuna information walla wonna ntandise bwete fenna mu Uganda wetwogerera essaawa zino tukimanyi nti tukooye gavumenti etali mateeka nga omukulembeze eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde ne bw'osanga omulalu eyayiika Windows n'omubuuza nti n'omukulembeze w'eggwanga wallahi omulala ajja kugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye president wa Uganda omulonde
ne bw'okibuuza omwana owa nassale ajja kugamba nti pulezidenti wange ye Robert Kyagulanyi Kyentamu Bobi Wine. Kati gwali yagawumbidde abeera ku TV nga tomanyi mukulembeze afuga ggwanga, kitegeeza nti weetaaga okuupdatinga Windows. Ntandisibwenti tukimanyi, njagala mwetegereze obufo n'obuddo bw'ensi ezibaddemu balumira myoyo badikiteeta, naddala badikiteeta nga si nzaala za nsi eyo. Baleka ensi bagikoze ekyajabu nga bagitankudde mu bikolwa, mu birowoozo, mu byenfuna ne mu bikolwa by'abantu ba bulijjo. Mukimanyi nti omusajja gwe tudiringa yensi munnansi, mukimanyi nti omusajja gwe tudiringa ne asurvived kuyiwa musaayi na kutta. Njagala bannayuganda bonna bategere nti okujjako dikiteeta siguba muzannyo, kino njagala kibabulira referee mukitegeere. Okujjako dikiteeta tukole buli kimu ekisoboka ekiri mu mateeka n'ekitali mu mateeka nga ye bwe yakikola. Ekisookera ddala ekituufu kiri nti okujjako dikiteeta asobola okuvaako n'akantu akatono akamuggyeko, asobola n'okuvaako n'ebintu ebinene bisobola omuggyako. Ndoza mukitegeera. N'olw'ensonga bannayuganda njagala mwetegeke, bwe mba mwadde mwesiba gomesi emu oba mbadde mwambala siruwale emu, mutandika okwongerako siruwale ey'okubiri oba ne gomesi ey'okubiri, kubanga gye twolekedde Uganda si wangu. Omusajja ono aludde mu buyinza nga Babubbe emyaka 36 bweddu. Essaawa zino alembalemba olw'ekaganga, ne tulina ebiyenje ebirowooza nti bigenda kusinzira ku ekyo bitandika okutulugunya bannayuganda nabyo. Njala bategeeza okujjako dikiteeta teguba munnyo, teguba muzannyo, tegaba mazina. Kaba kafandali ngazina n'owenkofu. Njagala mwetegereze era mutegere bulungi nnyo. Olutalo lujjako dikiteeta lwonoona ebintu bingi nnyo, okufiirwa obulamu, okufiirwa ebyenfuna, okufiirwa abantu n'okufiirwa bintu bingi nnyo. Ate era dikiteeta baavuddeko bintu bingi nnyo ebirina okukyuka. Era ebintu bino bigenda okukyuka emusuubira okukyuka mubirindire ngenda bibasomesa wano wammanga. So njala ategeeza buli munnayuganda ali eyo nti obuvuyo bw'owulira obw'okuwamba n'okutta abantu n'okulaba nti Museveni atuuse ku ssaawa ye esembayo nga bamutegerera butegerezi nga n'okutta abantu kafuuse kazannyo, kitegeeza nti ali ku sayidi esembayo ey'obunafu bwe. Gwaliyo gwaludde okusituka okulwanyisa ekintu kino kikisindike kiveewo. Bwe kinaba kineetaagisa migemerwa gijja kukwatibwa. Bwe kinaba kyetaagisizza kukunga ng'era system bwero ntukukunga bannange tukunge. Okuva ku nsonda Uganda weetandikira okutuuka ku nsonda Uganda weekoma. Okukunga tegeeza munno kiki ekyetaagisa okujjako Museveni, tegeeza munno kiki ekyetaagisa okujjako dikiteeta, tegeeza munno kiki ekitegeeza okujjako dikiteeta, tegeeza munno kiki ekitegeeza nga dikiteeta avuddeko. Bino wammanga bye bigenda okuba nga bibeerawo singa tujjeko dikiteeta mu budde obutono nnyo, kubanga tusuubira nti essaawa yonna gavumenti y'ono omusajja egenda kubirinnyika mu nsuwa era naffe tutandikira gavumenti yaffe empya. Wetwogerera essaawa zino obubonero bwonna bulaga nti gavumenti yagenda dda. Bannayuganda muludde abalunda okusindika ekintu kino kigwere. Naye mu bintu bino wammanga nga gavumenti ene emaze okugwa tulina okweteekateeka n'ebintu bino wammanga. Ekisooka waliwo ekigenda okujja ekibayita economic change oba economic reforms. Economic change oba economic reforms zino nga dikiteeta amaze okuvaako mu kaseera mpawe kaaga. Zino zibeera nzibu nnyo eri abantu naddala abadde mu gavumenti ababanga omusoto omukubeko. Tugenda mu constitutional change oba okukyusa ssemateeka, nakyo tekiba kyangu nnyo, kyetaagisa abasajja abagezi abaagala ensi yaabwe nga tebeetiriridde. Tugenda mu political system, tugenda mu political change oba tugenda mu political system ey'okukyusibwa okuva ku eno ebaddeko okudda ku gye twagala, nagwo si muzannyo. Tugenda mu kukyusa ebiragiro n'amateeka mu Uganda, ogwo nagwo si muzannyo. Tugenda mu kukyusa enkola ey'abayingira n'abafuluma eggwanga okulondobamu n'okusengejja enkwezenge ezaatuyingiramu, agwo nagwo si muzannyo. Kitegeeza ki? Ffe essaawa zino abalindiridde okutwala obuyinza nga nenda bugisi mufungize, ensonga zino zenjogedde muzitunuulire nnyo n'eriisa ejjogi. Era nsaba mwonna bekikwatako bwe mba mutudde mu miitingi ezo buli omu atandika okwetunulira kikyasobola okukola. Era tumanye zino ensonga tugenda zikwata tutya. Mutunulire nnyo ensi ezikyusiza obuyinza nga zijja badikiteeta mu nsi. Ebintu bino byenjogedde babikulu nnyo. Ate era kyemba mulina okutuuka okukola mutegeeze abantu bano nti okukyusa obukulembeze bujja kumusibira mu bbwa, butwala obulamu bw'abantu, buli muntu abeere nga yeetegese olw'ensonga nti guno si muniino oba muzannyo, wabula ekintu ekigumu bweddu kye tulina okweteeka ffenna lumu bannayuganda nga tetweyawuddeemu wadde eggwanga
wadde ddiini wadde okwesosola mu ntegeera mu kwewula mu ntegeera n'enzikiriziganya mu bintu byonna. So buli muntu aliyo wenna weetegereza ekintu kino ng'okira bulungi nnyo engeri gyekigenda okugenda kubanga mulimu n'ebiyenje ebimaliridde okugamba nti ttaamu egenda n'ebyayo enjogera n'emasomero ebeerayo ng'ogenda kuva mu ssomero n'ogakanyolo ne bino ebisigadde banajja banaabitegeera. Mu kino nga kimaze okubeerawo nkyale mu kiggwaro gye tekinnaggwa. Tulina akaseera akazibu nnyo nga tumaze okuggyawo bansanga bisibe bano bansi yaleeta. Mujjukire mwenna abali ku Twitter, abali ku bwenyi bw'ekitabo ye Facebook, abali ku WhatsApp, n'abali mu mawulire wepo n'abawandiika ebyafaayo. Mulina okumakinga sure oba okukola ekigambo kino wammanga kyengenda obategeeza. Buli muntu gy'ali okuva mu 1998 wandiika wansi amannya gaabo bonna abaali mu lutabaalo lw'okuyingira eggwanga lyaffe mu bukyamu. Ne beetaba mu lutalo olwatta abantu bwe balooza nti olutalo luno lwajja kulunula ggwanga kumbe lwatuzabuzza mu buvuyo. Muwandiike buli muntu yenna omulamu akyaliwo eyali mu kikolwa eky'okuwamba Uganda mu bukyamu. Kabeere w'amagye nga waali, kabeere munnaddiini nga waali, kabeere munnabyanfuna nga waali nga yeetaba mu lutalo luno. Bonna balina okuddamu ebibuuzo ebirina babuuzibwa mu ngeri ebabuuziddwa. Kubanga tukitegedde nti abantu bangi nnyo abeefuula kye batali okuyingira mu Uganda okuva mu 1995 n'okutuuka mu 1998 okutuuka abampembe ne bayingira ensiko okusaanyawo eggwanga lyaffe okutulituusa ku zero leero. Mulina okuwandiika abantu bano kyova olaba nti bano abasajja beebuzaabuzanga bafuuka banaaba nti gonna mazzi kumbe ekyokukola bakimanyi nti bonna bakyali muzannyo gwe gumu okutubuzaabuza. Ekyo nga nkimaze. Wajja kwetaagisaawo akakiiko ke tuyita reconciliation team. Eno ttiimu y'abantu abakoze emyaka abakyalina empeka emera abasobola okuddaabiriza abantu abafunye obuzibu abasobola okuba nti boogera ensonga ne ziwulirwa abantu. Muno mwe muli abakulembeze ab'ennono, mwe muli bannaddiini, mwe muli abantu abakkirizibwamu abantu babulijjo nti wayogera ekigambo ensi ewulira era neetebenkera kubanga ensi zonna ezijjako dikiteeta naddala nga si munnansi zisanga obuzibu mu kuzza emitima gy'abantu mu nsi mu babadde babawangaalidde. Olw'ensonga buli muntu aba alina ekiniga oba aba alina obusungu ku muntu munne bw'ajjukira gy'avudde nje baba batulugunyizza ebbanga eryo. So nga ate ffe mu Uganda tetuli bayiyi ba musaayi nga bo bano abantu. Mujjukire zonna ensi ze zibaddemu okuyiwa omusa ffe kuffe kye tutayagala naye ng'ate bwe kinaba kyetaagisa kiyinza okuba olw'ensonga nti enkwa bw'ebejja ekuluma bulungi nnyo n'ekunyunyunta omusaayi ate bw'oba ojjejjako era okunyulako nkunyuule. Ekyo kye kiggwaro kyaleero kati ntandise information. Njala mutagingira wano omukyala gwe bayita Nabakoba Judith ayagala wa MP okudda mu kifo Emitiana bwe bamujja. Njagala mukwate olupapula n'ekkalamu basomese akakodyo kano akagenda mu maaso. Vidiyo etandise ekiggwaro gye kiwedde. Naye ekiggwaro gye nga tekinnaggwa, ekiggwaro gye nga kiwedde, njala tegeeza bannayuganda mwenna kasooke mbazannyire vidiyo eno ekiri ku kisaawe Entebbe. Waliwo obubbi obutaagaliza enkwezenge eziri ku kisaawe Entebbe. Nga wetwogerera essaawa zino ku kisaawe Entebbe wafuuseewo okulemesa bannayuganda banneekolera gyange abagenda okukola emirimu mu nsi ze baba baseeyagadde. Waliwo omukyala gwe bayita Prima, mukyala Munyarwanda, mukozi wa State House, nga ali attached ku Uganda Airlines. Ntegeezeddwako nti ono omulimu gwe gwakulemesa buli munnayuganda yenna atalina tiketi ya nnyonyi nga evudde mu Uganda Airlines. Katugambe ogenda kulinya Fly Dubai oba Emirates n'ennyonyi endala, mbu omukyala ono alemeseza bannayuganda basukka mu 1000 okulinnya ennyonyi. Ngera yatuuka abasanga mu parking wepo ne wali wennyini bakeberera. Nakuga nti oba tolina tiketi ya Uganda Airlines tosobola kulinnya nnyonyi eno okujja ina Uganda Airlines. Omukyala ono awambadde passport z'abaana n'azitwala. Bange omukyala ono Prima, mukyala Munyarwanda, alina amanyi okuva mu order from above nti alemesezza abaana bangi nnyo okulinnya ennyonyi mu bintu by'ekisiro. Otwogedde ne footage gwe nafunye alaga bannayuganda abali stranded ku kisaawe Entebbe ng'omukyala ono amaze obalemesa okulinnya ennyonyi nga yagamba nti buli muntu alina kubanga alinya Uganda Airlines oba talinya Uganda Airlines tosobola kulinnya ku kisaawe Entebbe era olinye ennyonyi ogende gy'oyagala. Kino kyaviiriddeko abantu abaguze tiketi okulinnya Fly Dubai okugenda mu nsi gye balina okugenda okuyita brand manager owa Fly Dubai n'agamba bannange
nange ndi mugwira naye omukyalo no siru asoso okulemesa abantu bana Uganda okulinya fly Dubai okugenda mu siba ino okubeera guno mulundi gulinga gwa musanvu nga alemesa abantu kitegeeza mu Uganda ali awo yenda eyalemeseddwa okulinya ennyonyi ya fly Dubai ekitono nnyo yayononene kubanga ticket eba yatuwe kuba tosobola kuyita ku kisaawe Entebbe nga toyina ticket yatuwe oba return ticket kiba kitegeeza nti ekitono nnyo mu Uganda ali awo yafiiriddwa obukadde busatu obwa Uganda era abantu bano abakyala n'abaami bazze ewaabwe nga bali mu kaaba olwokuba nti omukyalo gwe bayita Prima omukyalo Omunyarwanda omunene omweru asiba penso ku kisaawe yefudde nampulira ziri takkiriza muntu yenna nga tokosezza Uganda Airlines okulinnya ogenda mu ggwanga gy'oboolaga kino nno bw'okiwulira oyinza okulooza nti kyamuzannyo naye nga tesi kyamuzannyo njagadde bannayuganda mbategeeza abayita ku kisaawe Entebbe nti ensi weetuuse mugiraba mujja kutegeera kye bayita ensi Uganda ekirala tukizudde lunye nti omusajja Yoseti Bahabula tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta Muzeyizedde ensanga bisibe mulungi nnyo mu kugulira emitimbagano okukyusa ye kyaba yagadde jo twataddeyo ku mutimbagano ne tubagamba nti bw'oteekamu erinnya gye bayita Wayne mu ggolola Moses n'oteekamu Wayne airport bakuleetera bulungi nnyo ku kisaawe Entebbe ne bakusuulaawo gavumenti y'abampembe bano ey'ekisiru ffe gidaalonda yavudde n'ekozesa amawulire g'omu Uganda nti information gye twawadde enfu naye buli muntu yagenze ku ggolola Moses n'osaakinga Wayne airport ekuleetera Entebbe ne bava ne bagamba mbu simanyi international codes buli nsi erina international codes zaayo era ziri abbreviated mu nnyukuta entuufu ezimanyiddwa ezisobola okwogerwa so si mu kigambo Wayne eky'Oluchina ate nga already kyaloketinga nti ku kisaawe Entebbe sitwagala batubuzeebuze gogo takola nsobi but webuzabuzanga afukaana abale bamale batuvanga obudde bugenze ekipima kiwunzika lumu nga kiwedde mujjukire kisaawe kino abasajja bano beewola obukadde 2 obwa $, ne babutwala eddala okuzimba ekisaawe ky'e Rwanda naye ng'ekisaawe kino China ekifunamu ssente indirectly kyovula nti buli omu alina orders ku kisaawe Entebbe kati bano abasajja beebuzaabuza gwe genda kugulula Moses oteekemu ekigambo Wayne airport bagenda kuleeta location nga ya Entebbe waki ensendala ekigambo ekyo Wayne tekiriiko as simple as that tebasaanye babuzaabuza kubanga twakuwa obuyaayi bw'abana abasajja ababbi bannanfuusi awo nno nvuddewo ngenze ku kakodyo kano akagenda maaso munnange atali kutambulira kusibira y'amenvu kubanga akimanyi gajja genda gasumulukuka olw'okuba nti gabagengedde galeme kutuuka era omugugu genda guyuugayuuga we twogerera Yoseti Bahabula tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta Muzeyizedde ensanga bisibe alina engeri gy'atandise okukolamu ebyobufuzi eby'ekisiru ng'abikozesa omukyala Judith n'abakoba ne baminisita be abakwasaganya ensonga z'ettaka nabagamba nti akakodyo k'abano kaakuteeka Banyarwanda mu ggwanga Buganda okulijjako ettaka lya lyonna kati olw'okuba nti tulinayo okuddibwamu okulonda bitundu eby'enjawulo omwami ono addidde ebitundu byonna bye basuubira okubbamu ettaka n'abanga ataddeyo enkaana z'ettaka azikola atya addira bamafiya be nga balina amanya ga Kiganda n'abawa ssente n'abawa n'amagye ne bagenda ne bagula ettaka n'ettala nedda ne balitwala kati balitwala ogenda okuba omusajja agwa abantu ku ttaka mu Buganda nga musajja Muganda but behind the doors oba mabega w'entimbe omusajja oyo si Muganda ne ssente zalina ssere za state ekyo nakibagamba we yasabira obuwumbi obusiriivu 167 kati yayina abantu bateeka mu bitundu bajja basenda abantu kati mwawudde gye basenza abantu baga nti mukyala w'omugenzi alonda Nyakayirima yagoba abantu ku ttaka nedda ono Yoseti Bahabula tabasirwa nsi yaleeta Muzeyizedde ensanga bisibe yono ne baminisita be bebakola ekintu kino bw'amala okuwa abantu bano ensimbi okujja okugula ettaka lino nga bajja basenda abantu babeera ne poliisi amagye ne SFC nga babasendako kati ekyo bwe kimala okubeerawo ne batandika okuba enduulu ye nga ye akakodyo kazannya kaakano kati emitiana waliyo direction ya Nabakooba bamukuba akalulu Joyce baagala yamukuba akalulu kati yaddidde n'ateeka enkaana z'ettaka okuva mu Bende n'azireta mpaka Mitiana nga bagoba abantu ku ttaka mu kino n'addira Nabakooba ayagala okufuna by-election badde mulonde n'amusindika agenda asetulinga enkaana z'ettaka ezo already Nabakooba ng'amanyi omuzannyo gw'abasajja nti state gyebasindisa okugoba abantu ku ttaka kati ye ajja ku order za Yoseti tabasira mutano wa Kalekezi mumpulirize bulungi nnyo ajja ku order za Yoseti tabasira mutano wa Kalekezi
n'atuuza ebyalo n'ebyalo biba bigobeddwa ku mataka n'abagamba zino ensonga z'ettaka ngenda zisetulinga kubanga omukulembeze yagambye tebasobola kugoba bantu ku ttaka najja n'akuba enkiiko nga mwamulabye n'ayita yeefude ennyini ttaka kumbe naye ono mukozi munne mu state house n'amugamba tolina buyinza kugoba bantu ku ttaka era nze minisita Museveni gwe yasindise ngenda kusetulinga n'abagamba teri muntu agenda bagoba ku ttaka era buli muntu addeyo ku kibanja kye kitegeeza Museveni kyaba ayagala by election egenda okuddawo nga n'abakoba already alina 60% mu trust mu bantu nti ye muntu ne mukama we asobola okusetulinga ensonga z'ettaka mu Mityana mu Wende Luweero wonna yakikola kati yakimuwadde Mityana era mukikola bungiso abantu be Mityana mu bintu babalya sente kana akakolyo ka setting okuzanyira n'abakoba omuzannyo n'ebitula biramu n'abagenda kwera by election nkiddamu ekirala kana akakodyo bakazanya olw'ensonga ti Museveni mu Buganda bamukuwa 100% flat tiyafunamu kalulu kati ayina kuteekamu ntalo za ttaka n'avaayo nga Mezaya oba Jesus najja jjukira buli muntu gwebakuba ku ttaka aba tamanyi agenda kudda naye ng'amugoba ku ttaka Museveni yennyini ka Museveni ng'avuga nti zino ensonga nnyangu nnyo ani agoba abantu ku ttaka ng'ajja ngaleeta omuntu nga mugatoyina buyinza bugoba ku bantu ku ttaka nze pulezidenti abantu bange mubere ku ttaka already abazzemu okukola omusingi ogugwe n'ogwa mutabani we politikale mumpulidde bulungi politikale kati n'abakoba essaawa zino kyali mukukola kisetinge bulungi nnyo mukama we yakimusetingire kati bonna bagobe abantu ku ttaka mu Buganda yeyo seeri ne basajja be n'asindikayo n'abakoba kubanga ayagala afune sympathy Mityana ono omukyala Joyce baagala agenda okujja nga takyasobola kujja n'abakoba kalo kubanga already yasetulinza abantu ku ttaka so abantu b'Emityana bannayuganda mutegeera akantu kano kubanga bino byogenda bijja n'okukatera muntu agenda bibasomesa na kubawa information nga bweri ekyo nkibaga mwekitegedde bulungi akakodyo ke kamu kali mu Uganda yonna ye Mezaya ayagala okugamba nti ategeeza abantu nti ye president buli kintu nga ate si ye president so n'abakoba go and eat your mother something ne mukama oyo sete bahabara tabasira mutano wakale jizensi ya leta go and eat your mother something kubanga bino emuzanya twabagamba femito yaffe gikola ate tufuna information ate kino nkibabulira the more you push Ugandans the more you're going to regret and your grandkids awunvudde ungeze ku kirala bwe mali ekirala ekyo wano wengendedde ku information ekwata ku Jamiro Mukulu n'abasiramu mwenna naye ndowooza nga sinagenda ku Jamiro Mukulu nga bwemutagira amasheeka abo kangende ku information ekwata ku father ono eyakoze ekijjobyo ng'akikola mwana tu gwe tuyita Simon Kampala ntandisabati nga bwe nabagambye nti brother ono eyita Deodati aganyira naye nga ye Deodati mukiise amanya ge original nabagamba okusoma kwe kwa Mungu bange ebirevu bya Museveni naye mbagamba nti omusajja ono yeyita father eyasoma obufather obo brother musajja ayina n'abaana babiri ebifaananyi by'abaana mbireese n'amanya gaabwe original omanyinze kasitoosi mu omuntu gwenjagala naawe nkusima kati kwate ekkalamu n'olupapula owandiika ebintu bino wammanga yasindise katwa kutta Simon naffe katusindika akatwa tutta omulimu gwe na buli kimbadde mba mukebere who is he mpaka lutegeera era nga sinatambula nnyo bigere bingi nnyo njala bategeeza bwenti nti ettendekero lya Kisubi oba St Mary's College Kisubi liriko abakulembeze abalifuga ab'enjawulo ono just Bulaza akulira essomero lino naye nga omukulu akulira essomero lino oba akulira akakiiko akatwala essomero lino bamuyita brother Cassio Aizeire ye board of governors or board of directors akulira essomero lya Kisubi St Mary's Kisubi College yalikulira mutabani wa Robert Kyagulanyi Sentamu gyasomera gye bamuteddeko emisango gya Nnaggomora okwonoona erinnya lye kati mwenna abavubuka ba NRM abagawumbidde n'abagatuulidde abasasulibwa okwonoona n'okuzannya ebyobufuzi mutamanyi so nga ate mukimanyi nti gavumenti egenda essaawa yonna mubuzabuza nga bafuka banaaba mujjukire Solomon Kampala basobola bamuteeka ku musango okuba nti muvuzi wa mpanka ne tukirwanyisa ne tukijjawo kati bano bennyini okuli Muhammad Nsereko ne bande bagezaho okuleeta etteeka
mbwate lwanyisa social media ngate bakafulumu kuddugaza amanya g'abantu wetwogerere essaawa zino father nga bwe nawadde story oyo brother Deodat aliganyira mu kiise ne musajja we oli gwe nabalaze gwe tuyita Okero eyatadde ebintu ebikyamu suitcase ne mufaliso gw'omwana bali ku pressure ya amaanyi nnyo era wenjogera omusajja ne pressure zamukubye ayagala agendako mu ddwaliro naye nga si ffe twamugambye so buli muntu yenna omuzadde ayagala okumanya ani gwe mugenda okukubira essimu okwogera ku nsonga z'abaana bammwe era okwogera ku nsonga z'omwana wa president essimu ya brother Akasio akulira akakiiko akafuga essomero lino mugiwandiike ngenda gibawa eri 0392 844 945 ye brother Akasio azeire mukubire essimu buli alina information yonna ekwata in fact essimu kanjitayipinge wano wait a minute kantayipinge essimu eno wano munsonyiwemu katono katayipinge essimu eno wano mumukubire oyo yakulira essomero yakulira board etwala essomero ly'ekisubi buli alina information yonna ekwata ku musajja oyo nze gyesobola kufuna mugimuwe mumubuulire omusajja yaani kubanga eriyo n'abalina information ne giyasomera ebintu eby'eccupuli bye yakola mugimuwe nkyatapinga wano namba eyo mugitegeere bulungi nnyo mulyoke mumutereko kikyayagala n'amanya kangateekeko manyi totinkula ntalo ng'osula mu nnyumba y'amayinja ffe twajja kuweereza ggwanga nakumalamu mpulunguse mu bintu bino alright kanjiteeke wano essimu eyo mugikube bulungi nnyo sorry yiyo alright essimu imaze gipostinga awo omwami mukubire buli alina information yonna ekwata ku father oyo giyasomera obulimba bwe bwa mafia mugimuwe nga maliriza okubuulira nti kubanga omwami bamuyita brother Akasio Ezeire ye contact ye eya province supervisor atwala St Mary's College Kisubi omwana ffe wabadde asomera kati ebyo ngambivuddeko mwali bagamba atali okutambulira ku sibira y'amenvu linda kiggweyo afumita mukira kati nga bwe nabagambye omukulu ono ayina abaana bulijjo abuzaabuza kati njagala nsooka embalage ayina abaana ono muvubuka gwe nabalaga luli ye mutabani w'omukulu lindako muvubuka omukulu bamuyita Andrew Damulira yono ye mutabani w'omukulu kyokka bafather tebakkiriza kuzaala bamuyita Andrew Damulira yoyo mutabani w'omukulu Andrew ani Damulira ye Andrew Damulira ye mutabani wa asooka omukulu then muwala we era yono wano Andrew Damulira yono wano yoyo Andrew Damulira mula bulungi nnyo ye Andrew Damulira yoyo Andrew Damulira mwana wa brother oba yasoma bufather kati ngenze ku muwala mugenda kutya muwala we bamuyita banaye enseno mbi muwala bamuyita Joan Kisaache wulira amanya Joan Kisaache naye mulabe omwana wa father yo mwana wa father You want a quickie in an Uber chop chop. Kama soja but she makes it clap clap. Isa mosa ni kama nzi yako. Ai, venye ina slap kishash. Kishash kwa bash. Kishash. XO, my love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me so. I just want a... Yo. Yoyo omwana wa brother akulya essomero ly'ekisubi omwana oyo gwe bayita
gobayita Joani Kisaache. Joani Kisaache mu bifaananyi bye ebyeddembe yoyo walinga ovudde ku kimansulo kyali mu kuzina yono Joani Kisaache. Yo Joani Kisaache brother oyasoma obufather oba obusubufather yoyo Joani Kisaache muwala wa Deo aliganyira oba Deodat aliganyira mu Kiise. Yoyo mutegedde bulungi twabaga bulosi ekintu kyotamanyi tujja kuziikiramu. Kati David Bulaza father Deodat aliganyira mu Kiise. Muwala osiyono. Wano tusabira Catholic Church mu Uganda n'akakiiko akavunanyizibwa ku bintu by'enjigiriza mu Uganda. Mutuyambe nga nenda bugise mufungize mugobo mwamyo ne kisoke bitabo byetebiwera ekyokubiri musego muzibu ekyo nga nkimaze ekyamwala mu kitegedde bulungi nga ali mukola ekikolobero kyo kwagala okutta omwana wa Kyagulanyi wano wenje okubuulirira ensi njagala etegeere bwembera ku social media mwawule ekitagamba kawatu owa kitakamba wakati wepera n'entula ku social media tulinako emiwulenge egyefuula nti gitegeera nga tebategeera nga ne gavumenti gye woogerera tebagimanyi kyesobola kukola nga yali awo kujja buzina akola bintu n'agenda mu simenti bawayiriza gavumenti mwawule emiwulenge egiri omuntu najja naye ng'obwongo tebuli wazzeko nga nekyogera takimanyi kati njala bagamba omwami ono mission gye bamuwadde ey'okwagala okutta omwana okwono n'erinnya lye nga tannayita bannamawulire babadde oludde bamukolera project ez'okujja omwana mu bulamu bwe n'okwono n'erinnya lye ngera project bazimukolera Kitagwenda mwe muli okumuzimbira eddwaliro ery'obuntu eriri Kitagwenda ngebule na ku bbiri ayonene erinnya ly'omwana ono Simon Kampala omwami no bamuwadde n'ente ekiralo ky'ente eziwera 20 bazimutwala Kitagwenda zizino wano njagala veeyo wakane muhozi yamuwadde ente 20 nga kuliko n'ennya n'ento n'azimutwala Kitagwenda ziizo yamukoledde faamu namba amuzimbira essomero na buli kimu kye yamuwadde jukira bomugenda ku gogo ne mukebera omwami wali onsubizaako no bwala DC owa ambassador owa minister singa abakoze ebintu ebisobola okukola nga bikoze ku mwana wa Kyagulanyi ente zizo bazimuwadde bulungi nnyo ziri Kitagwenda kambaddizeeyo omwana mutegeere bulungi nnyo ensinga bweyimiridde ye Joani mbagambye ye Joani Kisaache ne bw'otunda Joani Kisaache oyinza okutya ebikolwa byako mwana wa brother mulamba You want to quickie in an Uber chop chop. Kama soja bushi makes it clamp clamp. Isamosa ni kama Nsereko. Ai, venye ina slap kishash. Kishash kishash kobash. Kishash kishash. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me seriously. I just want a yo. Musimasimanya abaana ba mwanda mmwe mukola ebikolobero nga mwazala nammwe enkuchwa mwazala migunju egiri enkoko ng'enseeraba awo sigenda kulwawo kati kangende kukyandese ekituufu totinkulanga ntalo nga wendi nja kwabya mukulu aliganyira Deodat mu Kiise ndowooza ofunye kasukaali ate nga kakyajja enamba ngitaddewo ya mukamaawo ojja kuwulira ngenze ku program eyandese enkulu ndowooza bamasheke mmaze obataginga n'abasiraamu mwenna tugenze maaso olwatuuka nga booluganda otulabira mu Uganda ng'ebyafaayo bwe bitaggwa n'ebyewuunyisa ebinkunejje bitaggwa tutandise mukulu Jaberu mukulu ono gwe bagamba nti yali muyeekera wa ADF so nga ate yali akola mulimu gwa Yosef Tabasira mutami wa Kalekezi nsi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe ng'amukolera emirimu gy'okubuzaabuza eggwanga n'okuteekawo entale ezitaliiwo nga nekyabatwala Kongo gati banonya ADF kyali kiwaani kyennyini nga bali ababbi tebabeerangayo abatemu ye kennyini ye mutemu awedde emirimu tutandise Jamiru mukulu ono gwe baakwata mu ggwanga erya Tanzania ng'ate mission ye yali eweddeko nadde waka munanga otwogerera baga nti ali mu kkomera Luzira naye munanga ali mu kkomera Luzira alinga asiba ku KFC nga bwanywa ne yogati ng'akamane ku nteeze nabagamba kiruko record omwami ono emisana abeera mu kkomera naye ekiro abeera mbiwojjolo ng'awuwa wepo n'okuzaala abaana n'okweyagalira mu nsi bwe mulabazze mu kkooti ne yeeyagala n'atali kukambula mulowooza nti ategeera kumbe musajja mafiya akolagana Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi lwabadde teruli bussa ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki enje tukubye ennyuma oba emabega
Yose eri tibahabula otabasira mutano wakalekeza ensi yate muzezedde ensanga bisibe nga atumya omuvubuka ono ku lw'omukaaga n'amuleeta ku ssaawa zadde 12 ez'okumakya ku maliiri. Muwulirire bulungi ku lw'omukaaga olwa wiiki gye tukubye mabega oba ennyuma ku lw'omukaaga olwo ku ssaawa 12 ez'okumakya zadde sizibulubisa ng'emmotoka ez'abasirikale aba SFC nga mulimu n'abamakomera beetisse omukulu ono Jamiru mukulu bamukunguza okuva Luzira ne bamuleeta mpaka mu maka ga Yoseti bahabula otabasira mutano wakalekeza kasangibwa ekisozi ku VIP wing Mulongi gye yasiibya ne Yoseti otabasira mutano wakalekezi okumala essaawa 8 mulamba nga bakola ku nsonga ez'okuddamu okunoonya abo bonna abakyali mu busiraamu abayinamu akatima n'akalowoozo akalowooza okujjako gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasira mutano wakalekezi muzeyizedde ensi yaleeta kumbe gavumenti kyeno okujjako omugoyo gw'akawunga ng'ate gulimu ebijanjalo by'akawunkuumi. Omwami ono Jamiru mukulu bamulese ku saa 12 ez'okumakya ku lunaku lw'omukaaga era n'asiba ne Yoseri paka saa 7 ez'emisana. Balidde bulungi ekyenkya kye tuyita breakfast mu Luzungu ne bakiwoomera bulungi mu VIP lounge nga teri n'omu gwe balowooza nti ayinza okufuna information eyo. Ekyemisana bwe kyawedde ne bagenda ku nsonga ze bagenda okukola naye nga kino kigenda kubanga kiri ekizibu nnyo eri abasiraamu mwenna kubanze mwa information Allah n'abakwatirako namwe ne mwekuuma ebisigadde ne bigenda mu maaso. Balidde bulungi ekyenkya ne badiscussing ensonga zaabwe n'ekyemisana ne bakirya bulungi nnyo era bwe zawoze saa 7 n'abagamba mumuzzeeyo omukulu ono amukoledde emirimu mitirivu nnyo. Ku nsonga ki ze bakkiriziganyizaako okukola ne Yosef Tabasira mutano wakalekezi meeting gye yabaddemu ne Jamiru mukulu zeziruwa era Museveni ayagala muyamba atya. Ansooke mpumuze n'ekitabo mbanyonyole. Nga mutegedde nti Yoseri yeddira musiraamu nga muganda nkiddamu. Nga mutegedde nti Yoseri tibahabula otabasira mutano wakalekezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe. Yeddira omuyisiraamu yenna muddu wa Allah nga muganda ate nga musiraamu. Ekyo kive gyali. N'agattako okweddira eddimu y'Obuyisiraamu n'oba tuli muganda ekyo muziro gyali takolagana nakyo. Era akimanyi nti bwe yakwata oba bwe yazza omusajja wono okusaavinga ekimuzo nga nti akisaavinga naye ng'asula mu maka ge ekiro alinamu ye yeewulira nti waliwo gavumenti yeegenda essaawa yonna tamanya ani agenda mukuba kizuuka tamanya ani agenda mujjako naye akimanyi nti mu basiraamu bano mulimu bahadikoa abatayagala muwulizaako newabayise nga bawonyera ziizi. Kati essaawa zino alimu akatima akamugamba nti abasiraamu bano bambi balayika bandi bubi omanyi bannaye temanyi kizibu kiri ku Yosef Tabasira mutano waka musajja takyebaka asula alogootana kwegamba simanyi nakiri ku musajja ono nomubala bakutambula abasajja balina ebizibu kyabadde kitya tugenze mu maaso. Lwe bamaze okulya ekyemisana bonna ku nsonga ezakkiriziganyiziddwako mwe muli okutandika okunoonya bahadikwa points abakyali mu busiraamu abalina ekirowoozo ekijjako oba okulwanyisa Yosef Tabasira mutano wakalekezi nga nenda bugisi mufungize era nga n'abazze battibwa okwalina ebbawa mafiina gwe bayita Kigundu yakubibwa amasasi bamafiina n'akubira Museveni essimu nga mubuzaabuza mu musajja nga bamusse kumba oli yali amutegedde butegeezi lyagala konfaminga n'omusajja akoze ki afudde. Bagenda kukola batya mumpulirize bulungi nnyo nga sinagenda wansi. Bw'obanga oli musajja mu Isiraamu oli mukyala mu Isiraamu wuliriza ekintu kino wammanga. Tukimanyi temuli nga nzikiriza yaffe eno eba zikiriza zaffe zino endala ezisonda ebiramu. Tukimanyi nti Abayisiraamu oba omusiraamu munnammwe nga yali mu bwetaavu mubaako akasente ke musonda ku kuyamba omuyisiraamu oyo naddala omuyisiraamu kikolwa ky'obuyisiraamu. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Kati Museveni bakkiriziganya ne Jamiru mukulu engeri Jamiru mukulu gy'alina ba agenti b'ebweru ayina balooya ayina abantu abamukolera emirimu gye ng'ali munda muli. Kati kyekintu kyekimu omwami ono yakkiriziganyiza ne Yoseri nti ayagala kuddamu kutega mitego agenda gitega atya egisooka agenda kusinzira mu kkomera awandika amabaluwa oba n'okujja mu kkomera mu kooti akubira omulanga Abayisiraamu mwenna abasobola omusondera ku nsimbi ezisooka ng'ensimbi zino zigenda muyamba okuba nti ajjanjaba ajja baga nti mulwadde. Ensimbi endala zigenda kubeera tezigenda muyambako okusasula bannamateeka z'ebitundu bibiri ebyensimbi zagenda bayita mu tteeka eribweriti ajja bakubira omulango obutakungula nti ayagala ensimbi okusasula bannamateeka be ku musango gumuvunaanibwa oba ensimbi ez'okumuyambako okujjanjabibwa weppo n'okulabirira famire ye gye bagamba nti eri bweruye ng'ali mu kkomera kumba ono omwami
emisana abeerayo ng'azanya zzaala ekiro nadda mu bahajati be n'abawujja ebiwojjolo n'ensi n'epata abaali ntandise bwe nti mu basiraamu mwenna baganda bange obubaka mbubasobedde bulungi nnyo. Jamiru mukulu yasabye Museveni misoni eno gyamuwadde agenda gikola bulungi era ng'agenda giyisamba masheeka oba imaamu mizikiti gye nabasomedde dda ng'agenda bayisamu obubaka obw'okumusondera ensimbi era kino kigenda mukolera bulungi nnyo nga kino kigenda kuba kiteekeddwamu n'omukono gwa gavumenti bulungi nnyo kitya ntandise. Buli musiraamu yenna amanyi nti wali oyogeddeko n'omusibe oba n'omusajja ali ku biiki e Luzira gwe bayita Jamiru mukulu ng'okyasobola okuba nti olina musiraamu ne gwegera ku nsonga za Jamiru mukulu omumwa guteekako zipu ne waleti yo gisibe nkiddamu. Bw'oba Jamiru mukulu yaliko mukwano gwo oba imaamu omu nga balina enkolaga ne Jamiru mukulu mu Uganda oba mu Buganda oba muzikiti omumwa gwo gusibeeko ne waleti yo gisibeeko. Sente lwagiri zisonde ogende Mekka oba zisonde ogende ogulemu ekkanzu endala oba ogulemu entalabuusi endala. Ng'oli musiraamu oba oli hajjati oba oli haaji oba oli musiraamu nga wali oyogeddeko ne Jamiru mukulu oba ne batoyogerako na Jamiru mukulu naye ng'oli musaaze ku mizikiti gino wammanga Kibuli, Nakasero, Katwe, Ntebe, Gayaza, William Street, Makindye, Kasese, Jinja, Iganga, Bombo, Kayunga. Zip up your mouth and close your wallet. Don't dare contribute even a single coin towards Jamiru Mukulu's request if you still need your life. Nkiddamu. Bw'obanga oli musiraamu ng'okkiriza mu Nabbi Muhammad era ng'otoola ne sifara n'olamusa mu kiramuso ekibuneggwa ensi yonna okwagala n'emirembe gibeere abasiraamu bwenna. Togeza n'otoola ekikumi kyonna ng'okitoolera ku lwali ku lwa mumpembe Jamiru mukulu otherwise akakodyo kaakano tugenze mu maaso. Obubaka buno bunaatuuka ku basiraamu Jamiru mukulu kubanga Museveni yanoonya baani Jamiru mukulu be yali akolagana baasigalamu baani abasobola okuba nti bakyatoola ssente ezisobola okuyamba Jamiru mukulu zibange ezimuyamba naye ono agenda kikozesa ng'enkwaso oba akanyeebwa akali kamasu okukwatirako emmese. Ndowooza mumpulira bulungi. Munfunye bulungi muntegedde bulungi kuba njagala nnyonnyola ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo. Ensimbi zino Jamiru mukulu zagenda okusaba ng'ayita mu bayimaamu n'abasiraamu gwe anaatoola keebere koyini y'ebitaano ogenda kuba omaze okuwandiika mu kitabo kya Museveni era ogenda kuba omaze okuwandiika mu ISO era ogenda kuba ng'omaze okweteeka mu safe house nga nejja nayo bagigudde. Ndowooza ntegerekese bulungi. Saagala kuleka muntu nga tategedde. Saagala kuleka muntu nga tategedde wantu awo. Gwe omuyisiraamu yenna oba imaamu kasita owulira ekintu ky'okusondera Jamiru mukulu ensimbi dduka misinde genda osalire ewuwo. Kino bagenda kikola batya? Mu mizikiti gino gye njogedde Yoseti Bahabula Otabasira mutano wa Kalisi already yataddeyo dda basajja be aba SFC bambega era bayimaamu mu mizikiti gino wammanga Kibuli, Nakasero, Katwe, Ntebe, Gayaza, William Street, Makindye, Kasese, Jinja, Iganga, Bombo ne Kayunga. Bwemba muli mizikiti nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne weekengera omuntu yenna nga si wa bulijjo mu muzikiti ogwo. Noba muntu nga wa bulijjo mu muzikiti ogwo naleeta ekibooziboozi ky'ebya Jamiru mukulu oba naleeta ekibooziboozi ky'okusonda ssente oba ekyo by'obufuzi. Musajja wa Katonda nkwagala nnyo ne Allah akyakwagala toddamu toyongerako mboozi ndala. Bano abasajja bambega babasindise dda mizikiti gye njogeddeko bagenda kuleeta ebiteeso ebyo eby'okusonda ensimbi bawulire ani akiguze era ani asonze. Buli awaayo 10 ojja kuba omaze okwetamu kikolwa ekyokulya mu nsi y'olukwe era mu bbanga eritaweza wiiki ojja kuba omaze okumanya okukwatibwa mu njuyo woli makaago otwalibwe era otugumbulibwe. So ba imaamu mwenna mu mizikiti gye njogeddeko
bw'obanga okyagala enkuyege zikkubira enduulu era ng'okyagala okutendereza ku Allah subhanahu wa ta'ala, muganda wange nkugamba emboozi yonna ejja muzikiti gye njogeddeko nga imamu agireese oba gimuseetinze oba omuddu wa Allah yenna ng'akisiinyizaako ku mizikiti gye njogedde. Mubeere bakalabukalabu ng'obwana musota ndi oluva mu kisusunku kalumirawo era katta temugeza. Banoonya buli muntu yenna akyalina mwaka kwata kalooza nti osobola okusonda ensimbi kulwogamba nti oyamba musiramu munno naye nga kano kagenda kubeera kanyeebwa buli atoola koine ekebere ya bitano bwetu ng'ogitodde ku lwajjamiru mukulu oba kusasula looya oba kusasula bulwadde bwe oba famire kugiyambako jjajja ogenda kuba weetadde bulungi nnyo nga nena bwe gisimufungize bisigadde nze byange mbikoze era mbabuulidde ngenze mu maaso. Eno message egende bayimaamu mwenna mwewale ekikolwa ekyo n'abantu abagenda okujja ku mizikiti gyammwe nabo bananga ayambadde ng'ashananye mu kanzu eziringanga sino bambi mubeere bantu bagumiikiriza. Ensi egenda kukyuka kubanga SFC egenda okubeera awo nga yeerinda bulinzi kulaba muntu ki asolozezza ensimbi omuteeke wansi ekinadira mujjamulanga mu kimimaka ge oba imaamu nga bamututte ku mizikiti gye njogeddeko. Jambiro mukulu ono yavudde ekisozi ku saa 7 n'addayo mu kkomera gye baga nti gyali era ng'endagaano yatuukiddwako between him ne Museveni mukama we ey'okuddamu okukyambuwa oba okukyondooza abasiraamu abalina ekirowoozo ekijjako gavumenti enfu ey'omumpembe Yoseeti Bahabulwa Lutabasirwa mutabani wa Kalekyezi. Eyo information ebadde y'abasiraamu kati nnyinza ku information endala. Era wano nga bulijjo bwe mbagamba nti kituufu it's true brains a monkey. Era ne bategeeza nti gavumenti y'abaana basajja abampembe balowooza nga abataasulewo kubanga buli kye bakola kyonna kibava mu ngalo. We twogerera essaawa zino ekintu ekisinga okusesa obunafu bw'abasajja buno obulabira mu ntegeera. Gavumenti y'omumpembe Yoseeti Basirwa mutano wa Kalekyezi essa abantu bangi nnyo beewadde obutwa n'abaana bakuba amasasi ne postmortem ne zigaana okufuluma. Naye ekikwewunyisa oba balowooza kiro oba balowooza misana omanyi akawundo kano bwe kaba keebase oba nga kawumuddemu ko bwe neebaka gyewo bakasijje keebaka kakwata ebikerere kabissa ku kikolo oba ku muti waggulu omuntu ne kawunzika ne kagussa wansi. Kati buli muntu ayita awo mu area kamulabanga ye naye yeewunzise. Kati ne gavumenti y'omumpembe Yoseeti Basirwa mutano wa Kalekyezi bwete bweri nkiddamu. Gavumenti y'abaana enfu buli muntu bamulaba yeewunzise mu Uganda bati kubanga kaakawundo kateeka ebigere waggulu ne kakwata eno omutwe ne kawunzika bwe kati. Kati buli omu kamulaba yeewunzise bw'ati bwe kalaba ng'ensi yeeto kalaba ensi yeeto olaba bweti nga yeewunzise. Kati ne Museveni ne banne ababba obululu ne babba obuyinza bwa Bannayuganda batulaba Bannayuganda nga twewunzise bwe tuti naye naffe tubalaba beewunzise. Mu kulaba nga beewunzise batya ntandise. Bagenda ne bakola obutwa okukolera abwe ne Kasongola obutwa obuttira ddala ne babuwa abantu baabwe abali mu gavumenti wepo n'abo abali ku ludda oluvuganya ne bannaddiini. Obutwa buno buyinza okuba bugula ssente ntini nnyo ezitaweza na $1,000 oba obitaweza dde miliyoni emu ye Uganda $3 oba 2.9. Naye ate obutaswala ne baddusa target oba omuntu yenna gwe bawadde akafuna bamuddusa ebweru ku nsimbi empitirivu. Olw'okuba batya okuswala omuntu ono okufiira wano bababuuza ebibuuzo bingi nnyo. Omuntu ono yafudde atya? Wano we tugambira brains a monkey. Katugambe ekyokulabirako. Mwawa Speaker Jacob Oulanyah obutwa yonna gyali Allah amukingiriza awone alabe ku Uganda empya oba obutwa mwamu bwali gwa $100 ne mukwata emitwalo 5 egya $, ke kawumbi kamu obukadde 7 ne mutikka mu nnyonyi nabo omuntu omu ne mutwala mu America. Awo ani abayewunzise if I may ask tovula bantu okutegeera kwa Mungu bannyo era mujja kulwawo n'okulaba ku bibala ebyentuyo zammwe. Tovula muvubi kamulinganga kano kamunaba gocha buba tokawuddeko mmere kasobola okulya ne kabaluka n'olubuto nga tekebalidde. Musigale nga mukola ogwo buli kimu mujja kibalirira era mujja kisasulira. Nyense ku information ekwata ku mumpembe Nsereko Muhammadi kansulent ku video eno kwali. Nsereko Muhammadi oba mugumuyita Nsereko Muhammadi etteeka lyaleeta lyali mu kubaga okuva lwe namwambudde ne mujjamu akabikko omulalu
Bweyabadde asisidde okuteeka obulimaawa bwe okubaga etteeka erigana bannayuganda okwogera ebyo bali ku mwoyo n'okuleeta etteeka nti omuntu bw'abaako ekikolwa kyakoze ku social media nga bo tekibasanyusizza. Munnange omuntu ono takkirizibwa kwesimbawo wantu wonna mu Uganda oba ayinza okusibwa mu myaka egisukka mu 10. Naye njagala kubabuuza bannange, ku social media ani asinga okuwemula bantu ba NRM? Ku social media ani asinga okukuba akasa bantu ba NRM ne gavumenti yaabwe? Tulina obutambi nga bulaga Nsereko kennyini ng'amansa entugo ku pulogulaamu avuma abantu abawemula. Tulina obutambi obulaga muganda we oba mulinako oluganda oba kyaliwe ono kubayita Gashumba ng'avuma awemula bigere bigambo bitakwatagana ku social media. Kyokka y'omu ajja aleega engalabi n'enyindo mulinga akagatto k'embizzi busimanyi etteeka balireete bajja kusiba abantu wali bagenda kusooka kusiba kuba obutambi gyebuli kubanga weekyusa wenna oyawukana olinganga atakwatagana olinganga ffene akulidde wakati w'emiti ebiri guno guli eno na guno guli eno tukwatagana tomanyi kiki wali oyogedde babegana kimwe kyogenda kwogera. Kati bakulu mmwe babiri njagala mwetereze etteeka lye muleeta tukimanyi nti mutagetinga bannabyabufuzi mu politics nga bwe twogera nti ebyobufuzi mu Africa tebinatuuka ku mutendera gulaga nti tukkiriziganya ku lw'ensi yaffe. Mu Africa tukyalina endowooza egamba tukkiriziganya ku lwa interest oba ku birowoozo by'omuntu by'aba ayagala yakole so si ku lw'ensi. Y'ensonga lwaki tulwana okukuuka ejjembe tukyuse ebyobufuzi obijja ku interest y'omuntu oba ku kweyagaliza kw'omuntu bidde ku kweyagaliza kw'eggwanga lyonna ng'anaatasobola kweyogerera ebyobufuzi ebituuka alina okufunamu atya nti eggwanga bwe tukyagala okufuna omukulembeze omutuufu. Policies n'ebigendo byonna n'esserezo mu omusolo bwe babiina ezikoleddwamu omuntu oli atamanyi byabufuzi oba mulema oba alina ebbango oba alina eriiso limu afuna mu policies eziba zikoleddwa mu nabyabufuzi abalondeddwa. So si ebintu byammwe bye mweyagaliza nti ebyobufuzi bikyafu tebibanko bikyafu kubanga abakulembeze buva bwa Katonda be bantu abakera ku makya ne battira box ne balonda abakulembeze. Kati gwe bw'oleeta etteeka n'ogamba nti buli muntu agenda okwogera ku kintu ku social media mugenda musiba emyaka 10 oba omugoba mu byabufuzi kitegeeza mukimanyi nti ffe abali ku ludda oluvuganya ffe tulina obulumi obungi kijja tuviiramu okwogera ebigambo ebikawufu ng'omususa ogambe nti Lumbuye yadde agenda kwesimba wali nti gindi yayogedde ekigambo ekiti nti automatically oyo katumuggyemu aweddemu. Mujjukire abaami bano Gashumba ne munde era bali mu lukwe olwasindisiwa n'abasajja baagala okunzita ekyo mukimanyi information egirina wano. Kati omwami ono y'omu Nsereko Muhammad ennaku zino takyava ku TV ekyo kyo tukimanyi bulungi nnyo baakolera twabategere ete muddamu ku mwadressinga nga opposition personnel oba MP wa NRM mu lukulwe awedde emirimu era talina kukubuuza era taddamu kwebuzaabuza. Wiiki eno nyini nga tennaggwa namugambye ali mu Sheraton Hotel Kampala mu presidential shoot mu bamupangisiza era na SFC mukuuma. Mukama we muhozi Kajero gaba yamukubidde simu namugamba security yo a breaking door, you have to shift to locate another place. Njagala oveewo wakane nti mukama oti yakubidde simu nagamba locate to another hotel. Era nga he was proposing to take you to Serena Chigo oba Munyonyo Speak Resort Violin Begwanga. Mukama omuhozi Kanyirupama muhozi laga yakubidde simu nagamba nti your security has been breached, so either you need to find a location somewhere else. Yak proposing the Serena Chigo oba Speak Resort Munyonyo jobo twalo buli mawabo ogenda okola etteeka lino otudde bulungi liko. Na yemba abulira balete etteeka lino kibagamba mukola amateeka negana amateeka gagenda basiba. Amateeka gagenda basiba. Gagenda basiba. Yose tiba habulwa utabashirwa mutabani wa karekezi nsi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe. Ya kyasinza okuwomula ba president bona mu nsi yonna. Nkidda. Yose tiba habulwa utabashirwa nsi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe. Ye mukulembeze akyasinza okuwomula n'okuvuma mu nsi yonna. Mugenda kikola mutya? Mbuuza gwe Nsereko Muhammad Uwengalabi ogenda kikola otya? Muhozi Kanyirupama muhozi laga yakyasinza okuwemulya ku Twitter. Ogenda kikola otya? Odrek Rwabogo ye musezi ku international level atunda bode organiza abaana. Nga n'ensi yonna ekimanyi international level mugenda kikola mutya?
gwe kenyini oyina crimes against humanity ogenda kikoloti aletetteeka. If I may ask, kankuzeyo katono manze Bwiino yange mbeera naye. Wait a minute, munidemo katono. Bwiino yange mbeera naye wano. Zezimu kutocha chemba zozoyita office. Ogenda kikola otya? Oleta amateeka g'omu ku bantu abasinga okutochalinga bannayuganda mu Kampala. Ogenda kikola otya? Zino zimu kutocha chemba zozoyita office motochalingira abaana. Ekyo nga kimaze. This is the last warning to you. Drop that bill mu office zo eziri ku Kampala Central. Zote zo MP. Nina abawala abasukka mu 7. They are willing to confess. You yourself, you abused them sexually. They are ready to confess mu office yo. Sina kiliansi ku information gina wandise wano. Nchakuwa preamble y'ekintu kino. Nina abawala basukka mu 7. Be walioka basanyiza mu office yo eyowa MP ku Kampala Central walingo kiri ogenda ku Bat Valley. They are ready to confess in case of fulumizani wepanka mboisa oteke tekeyo. Bajjo kusaba emirimu n'okubanoonyeza visa n'okuba wase n'okubayamba. Wamaliriza obakozeeko ebikolobero ebitasaana kukolebwa. Ate ng'ogumuze gufiira ku mugumba. Ogumuze gufiira ku mugumba. Wazitinkudde zijja kwalika. Abawala 7 bali ready to confess. Singa oleta etteeka eyo. Ate omumanyize kasita njogera mba njogedde. Kale kankutwaleko mabega nnyo katono nnyo. Olyoka otegeere. Oli kukyagulanya omanyira ku family yo manyira okola etteeka ngo yala kuzibira abantu babweru n'abana byabufuzi. Tusimbudde. Nsereko Muhammad, oba Nsereko Muhammad, previously, you were given 10 billion Ugandan shillings through Muhoozi Kainerugaba. After you convincing Muhoozi that you can change some NUP MPs, and they turn against NUP and they turn against Robert Kyagulanyi Ssentamu, as you did previously to some opposition political figures. And some of them, you took them for shopping in Dubai and other areas of the world. And it is visible. So the same trick you used to trick Muhoozi and Museveni to give you 10 billion Ugandan shillings to come and manipulate NUP MPs. But unfortunately, you didn't make it because we are ready for you. Era wali mufule wadde omulema mu NUP. Gwokyusa nga bwakwata zino embuzi zo zinakabege n'otwala Dubai n'otwala mu America abala n'obakyusa mu NUP baakulema. Sente za Museveni waziza ebumbye 10. Ate nga inside that mission y'obumbye 10 kwaliko nti abantu bano bw'omala obbakyusa ng'amaze okulya sente zo anabatakoze kyoyagala yali agenda kugibwawo mu bamemba ba parliament ba NUP. Remember, inside sources mweri nyumba y'abatemu mu House of Horror, kati State House bagita House of Horror, kino mukijja kunze from today. Inside sources in the House of Horror, not State House, in the House of Horror, Entebbe plus Nakasero House of Horror. Mulimu akabinja akamanyi nti olina interest musimanyi ogenda kwesiba ku bukulembeze bw'eggwanga. They give you money, you come afraid you say ng'oziteekamu bintu by'olina oziteekamu bibatamanyi. So they are deep investigating about your movements. Nga bwe nagambye tuwasindisa na bampi 225 nga you are the controller. N'omukulu Joseph Balije, first secretary ku embassy ya Uganda Ankara, nga yaba controlling ku ground. Mwatadde ne consulate wano mu Istanbul. Nze kenyini kamwa kwogera nasaba consulate for
8 consecutive years nga nkyakulembera bannayuganda akola structures obukulembeze bannayuganda bali mu ttaka nagisaba neegaana but because mbatudde ku mpamyo mbanyigiriza ntandise okuba exposinga you decided okuleta no consulate mu Istanbul nga nze nagisaba 8 years back nerema due to the fact Ankara nga ali wala it's a 8-hour drive sente nyingi abana bafuna obuzibu nga bagenda so nga ate bannayuganda basinga bali mu Istanbul nga balina ebizibu nengisaba ne mugano gireta but due to the fact batudde ku mutwe mwasala omusirikale bambega babere controlled by the embassy nga alinga agikulira kati yoyo musajja Joseph Balije ya controlling zino embuzi zamwe zemwalesiwa nga you amanga the click abagola okukola ekintu kino kati njala kutegeeza Nsereko okusinzira ku inside sources zenina gwe nakugambye mu video ya sembyo nti oyinza okwagala okulaba ku kufa kwange nenze ndaba kufaako era nanga bakuziika ekyo kitegere ekyo kigambye House of Horror a number insiders abamanyi yokola omuntu la mu ntebe noyaja nogaziyo bulima wanotandika okwogera oluzungu otiisatiisa abantu bamanyi motion zo bakimanyi bulungi kyoyagala okukola nsimbudde omuze gufiira ku mugumba sibwe kiri tugenze mu maaso bakuwa obuwumbi 10 tebwaddayo tebwadde omupu gwakyusa wadde omulema wadde oweriiso tonna gwakyusa kubanga alina badda yivatinga nga mainly wali yagala bakozesa kugenda ku side yo nga Museveni yagala kuyisa ettaka lya Maryland ne bakulema okufuna n'omu yadde kogwe kosalewo olete etteka lya social media nga backup to the previously 10 billions which were given to you by Muhoozi through his father to change almost 20 members of NUP, but you failed to change even a single one. So you decided to bring the social media bill to cover up the 10 billions. Go and eat your mother something. Do you copy? Kati nyenze, manze sukulu wako, nyenze maso. Era bwenda kuchusi bwenda mazo ku exposing mukama onagamba you know what security yo eri exposed please I advise you to locate either to Serena Chico oba speak resort munyonyo era ejogenda ogenda nefe tukulaba mu busuti bwo bubbi bwettaka tukulaba era location twagitegedde era nkugambye omuze gufiira ku mugumba Nsereko Muhammadi kankuzeyo katonda ligambye nkujjukize like a father, like a son. Ngera babagamba nti omuze gufiira ku mugumba nga kitebwe yali akola n'omwana ono bwakolera ddala. Mujjukire taata we era ne yali yasoma mu mawulire ku Radio Uganda. Naye nga mukozi mbega kafulu yakolyanga state research ya Amini ne yabote okubega banne wopono bawaayo okubajja mu mbeera y'ensi eno. Omukulu ono yabeera ku Radio Uganda ebbanga ddene nnyo ng'akola ebintu bingi nnyo nga asimanyi yali head of national programs. Betugamba nti mukulu Nsereko Abdul Senior kitawa Nsereko Muhammadi yali head of national programs ku Radio Uganda enkadderi yafate kyamanyi kyekola. Ono mwami yali akola assessments oba kitukola okola okulingiriza oba okunoonyereza ku bantu bonna abaleeteddwa abakola ku radio eyo n'okumanya omuntu ompya agenda kukola ate kyagenda okukola eri abakozi bonna okumanya kye bagenda okukola. Munnange nga baga nti omuze gufiira ku mugumba era taata ono ebikola bye yakola tebyawukana nyina bya mwana byakola. Njera kujjukiza genda obuuze kitaawo Nsereko Senior omubuuze taata ku Radio Uganda wakolayo kizibu kinange byendi mu kukola essaawa zino. Era omubuuze omukyala gwe bayita Lizi nkonji yani bwatakuba mayinja ajja kubuuza mwana wange wanywedde munanansi oba wanywedde kibuku kubanga kino bw'okimubuuza kimuyisa bubi kiki ekyatuukawo nakugambye bw'onyigiriza ennyo ennyindo gireeta omusaayi kanku exposing nekitabo mu exposingiremu ensi etegeere mulumba nnyo famire z'abantu nga temwetegereza bali be mulumba. Bw'obanga omanyi nti olina sayidi embi teweetabanga mu mazina ga nkima. Opposition je mulumba si eri ya moyo kusasulirwa eno opposition ndala nnyo twogera buli kye twagala ate nga tugge mazima. Lwali teribusa nga bulijjo nti amakampuni gafuna abakulu agafuna abakozi abapya abajja okusaba emirimu.
Munange mwana muwala Lizi Nkonji omuwala omukiga Kalaala yali yasoma mass communication and journalism ngajja okusaba mulimu ku Radio Uganda. Bwagusaba bulungi yasangawo omwami oyo Nsereko Muhammad oba Nsereko Abdul Nsereko Abdul oba Nsereko Abdul yali head of national programs nga ateka application ye nga mutwala okumu interviewinga. Omwami ono okuinterviewinga omuwalo yamulabikira bulungi nnyo ngero omuze gwono mvubuka nti ekiwojjolo kyamufuukira obuzibu. Buli bwatunulira omuwala yenna gaba muyise kabera mu parliament amalusu bwatagayoza katambaala amuliranya amuga honorable wefuge. Kubanga ebintu bisinga munyumira ebimalidde ensimbi n'okuba nti ne mu kibuga talina muwadde akasisira akaliko enjole z'essubi ebbiri. Munange omwami ono bwe bamuwa omuwala ono ogenda omuggyako oba okumubuuza akana n'akataano ku gye yasomera na biki ebimukwatako n'experience gy'alina. Omwami ono yasooka kusaba kiwojjolo. Omwana amugamba ne mukazi mufumbo azze okunoonya omulimu ateetaga kumbuzaabuza kunzija ku kiki kituufu kyandeese. Mukulu siniya ono kye yakola ng'asuula omuwala ono ebibuuzo ng'amugamba batojja kukolawo radio si yajjajjaawo kubanga kintu kidogo is available. If you don't give kintu kidogo then you are not going to qualify to get a job here. And radio si yajjajjaawo nze nkulira ababuuza ebibuuzo wano weetoololemu. Munange omuwala yavaawo ng'ennyindo yenkata ne yeeyongerayo n'agenda n'ategeeza bbaawe Captain Nkonji nti munnange nyenza okufuna omulimu naye omukulu Nsereko Abdul ansudde interview olw'okunsaba bye nali sisobola kukola ki kukkiriza. Captain Nkonji ono n'agamba tekisoboka. Ye Captain Nkonji yakola n'asituka ye kennyini bawo omukyalo ono n'agenda bulungi nnyo n'alumba omugenzi Abubeka Kakyama Mayanja. N'alumba ne permanent secretary eyali Pius Tibanyendera mu Minister of Communication ebiseera ebyo. Mukulu captain ono Captain Nkonji n'abaliramu ebizibu bye nti omukyalo ono yasoma ebintu by'amawulire yagala kukola ku radio naye baganya omuwa omulimu okusinzira ku kino na kino. Omugenzi Abubeka Kakyama Mayanja ne permanent secretary Pius Tibanyendera bakwata omukyalo ono bamutwala butereevu ku Radio Uganda bamugamba ono bamuwa omulimu oba ayagala oba tayagala. Omukyalo ono bamuwa omulimu okutandika okukola ku Radio Uganda. Mujjukira Radio Uganda era kantini bafumbira ebyokulya ebiwooma era nakati bikyaliwo bakyaliwo simanyi. Munnange lwali teribulusa omwami ono yajjanga okulambula ku mukyala we lw'abakoze okumukima. Mukulu ono kigambibwa yakola olukwe mu kantini muno. Omusajja ono mu kantini muno mwe yafuna ekizibu kye yajja ku kantini eno era teyasobola kubandala bbanga ddene. Omusajja ono ne lutema n'avaawo. Kino kyawa gaapu omukulu ono Asadu senior okuba nti adda mu bibuuzo ebikadde byali amaze okubuuza omukyalo ono oba asobola okuddamu n'abimutuulira bulungi nnyo. Asadu senior olw'okuba nti omukyalo nali akamala okufiirwa bbaawe ate nga mukimanyi nti abakyala batya nnyo bakama baabwe. Omukyalo ono bambi nakkiriza bw'atyo naye nga si kyekyali kigendera kye. Era banga lyalwa musajja ono neddiza omukyalo ono naye waayitawo ebbanga teryali ddene. Omukyalo n'agamba sika mulimu byenkoze mbikoze sijja kufiira mu kikolwa kino kambi nnyike mu nsuwa nveewo. Omukyala bw'atyo n'adduka okuwona ekibabu kya Asadu senior era n'omulimu n'agusula nga nabugisimufungize naye nga mu lutabaalo luno Asadu senior kye yakola omwami ono yali nnyini mukyalo ono enkoko ekikola baana. Kino kituzaayo ne ku mukyala w'omugenzi Nyakairima. Olukwe lw'okugyawo Nyakairima Asadu senior Asadu junior yalulimu era tugenda okugawulira mu nkubo nga mukyala Nyakairima ono era Asadu junior yamugwa mu mbogo n'azitaganjula. Ebyaddako omukyalo ono n'awangungusibwa n'atwalizibwa ebweru w'eggwanga ndakati gy'akyali naye ng'era Asadu nga kino ekikulu bwe kyali nakino era nakino bwe kiri tugamba muze tegufiira ku mugumba gufiira ku oyo abaazadde n'ebirala bijja kujja bw'oteesonyiwa teeka lino. Mukulu owulidde bulungi nnyo ndowooza.
Tewerabira abaana omusanvu ab'obuwala bewakabasanya oba bewateeka mu kikolwa ekikyamu mu ofisi yo ku Kampala Central. Olidde bulungi? Olidde bukulu? Ate nkubuulidde weegendereze nnyo. Ensi tukyalako bukyazako weyanjiviira. Wandiyagala okukola ekintu n'owunzika ng'oyambe buyambi muntu gweyagala okukikola. Enswaswa etayanula yereega engalabi. Ebintu by'okola mu ggwanga bibi nnyo eri eggwanga Uganda. Wandyeterezza ng'obudde bukyali. Wajaganya n'osagambiza ng'akimezezza okw'omusana nga mmaze okukwatibwa. N'oyogera ebigambo bingi obutambi gye buli. Kati saa zino leeta tteeka. Mwateeka n'akawaayiro ak'okukyusa abasibe singa oli akoze omusango ku social media. Ate n'enzijukiza ensi nti akawaayiro kamu ku bali mu mpapula zange kitegeezera Asaadu ono Junior bya birimu. Kati wagenda personal. Naye nkubuulira before nga tondagenda personal. Wetereze, tereze empalezo, tereze obwongo bwo nawe wetereze ng'omuntu. Otherwise, oyinza okifuwa ng'okizza munda. Obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lya kapa. Nkiddamu. Obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lyaki? Ku ddiba lya kapa. Era wetubuuliza nti gwatali mubbi, lwaki olukikola bakwende bwe lutuula nga lugenda kukwata babbi ate gwatali mubbi gw'osinga okkuba enduulu. Nkiddamu. Olukiiko lw'ebyokwenda bwe luba lutudde nga ligenda kukwata babbi, lwaki ate gwatali mubbi gw'osinga okuwakanya olukiiko olwo? Abasajja bakubuuliza ku TV zonna, amateeka already weegali, gwe ki ekikuleetesa buno obuntu bwe bw'oyagala oteekamu? Ate akyogera body language era ng'okira nti alina akasajja akalina omutwe, kalina amagulu, kalina n'entumbi kamutudde mu kifuba, omulanga atudde bw'ati. Ayogera ng'olira alina ebintu ebimuzimbye mu mutwe. Alina ate simanyi singa otunulako ku kamera ne weetunuulira ng'oyogera muvubuka gwe. Olina ennugu eriko n'ebirevu, erina n'amayuuga, erina n'entumbi. Mukama atubeere. Naye bwe tuba tukyalina abantu nga mmwe ng'ogamba nti wasoma amateeka naye nga n'amateeka tomanyi kye gasoma, ng'oli mu kulwanyisa kintu ky'otalinaako wadde sukulu n'emu. Era njagala kubuuza mukulu, olwateeka amateeka ga social media, Facebook mu Uganda mwagiggala era teriiyo. Nakuwulidde ng'ogamba mwogeraganya ne Facebook, mwogeraganya ne UCC bafune engeri gye bagenda okuddamu okuggulawo Facebook. Facebook doesn't want to know whether there is Facebook in Uganda or not. Nsereko Muhammad. Facebook doesn't want to know whether Facebook is existing in Uganda or not. No. Facebook is a big brand. It's used by billions of people. So mu Uganda bateriyo tebalina kye basalwa. Tukubira n'ekituufu kikino. Kati abantu abasinga okujja information bagenda ku YouTube anti mwagiblock. Kati ogenda teeka kiri ogenda okuleeta ku social media. Temwinayo wadde app eyigiriza abaana okusenya amannyo. Temwina de app eyigiriza abaana okukola esse. Temwina wadde app esobola okulagira munna Uganda ne bafunye obuzibu osobola bujjawa. Temwina wadde app egamba nti mwina kye tuyita red line app nti singa omuntu aba afunye panic agenda mu app n'ateekamu location n'ateekamu n'essimu ne bamufuna. Tebiriijo ng'ojja odibetinga ku bintu betalinako wadde siteeke. Just anemu atenga ne MP tewawangangako. Kati mukulu obo oyogera ku bintu boli ku TV oyogera tumuseko ku baba na Uganda. Makazumbaga owa Facebook oba ku bwenyi bw'ekitabo tayagala kumanya wa Uganda giri ku Facebook oba teriijo. Tayagala bimanya. Bali mu billions of dollars bakolawo every day. Gwe nga tonadde kafamu sukulu.
akasomesa abaana mu Kampala Central toyina ade nassale sukulu esomesa abaana mu Kampala Central toyinaamu wadde kadekeya akasomesa abaana mu Kampala Central toyinaamu wadde ka home care akabaana ababonabona ku street ze Kampala goyogera ku makazumbaga ku street za makazumbaga za Facebook kozanyira mbusime mu kyate muteseganya kuki tayina kyabagaza. In fact mumu ye yabayamba no bayamba atuyamba buyambi kati Facebook bajiggala mu Uganda naye gwe kenyini ojja n'okola live ku Facebook brains a monk Facebook mu Uganda baje Uganda police e postinga n'ekola live n'eteka information ku Facebook brains a monk mwajiggala government ministries zipostinga ziteka information ku Facebook ne mwajiggala brains a monk State House nekola kye kintu kimwe mutaka brains a monk mwagala ki mwagala kukozesa tobona mbaganti government ya Uganda mulinga buundo amagulu mugateeka wagulu mutwe muteeka wansi bulungi nga kyetola mu kyewunzi who is fooling you nawe kenyini member parliament oli ambo simo gena kule jutinga social media kikyolina Chichorina. Oli kunupo ovuma, oli kunupo ojerega, okoli abanda Uganda ebizibu ekiro mu kutula mu nchiko kutta abanda Uganda. Chechicho kacho manyi kubanga you are black outside and you are black inside. You are black outside and you are black inside. That is it. No question, no answers. No questions, no answers. Social media tojaji kubanga siya kitao siya jajjao. Facebook siya kitao siya jajjao. Kabere yo seti baharo tabasula mtano wakale zisiga reta mzize binsanga bisibe. Talina monopole wadde ku kintu kinachibwa social media tachirina. Baba yamba buyambi. Temuchimanyi ne business kati business zona zize ku internet ku social media temuchimanyi. Esazi no Ukraine iri mu lutalo. Abakulembeze mu institution bali ku video conference bali ku Facebook bali ku ekintu bakye buli mwana bamunne mu kisenge kye batudde gubiyagala okuwera kati bojja upses osobola okwogera ngo oli mu nyumba eno yogera n'omuntu ali mu America ogenda kolodi nomukole kuba conference call nomukole sobola okuteekako video olina n'abamunne nga boogera social media mugenda sigaza ku nomukole bw'ojiggala ogenda kolodi tulaba Lujazira live abakulembeze bali ku visual conference boogera ku nsonga zaki gwe byagala okugala maama obwongo obukola lunaku ki kyangu nnyo okusoma naye okutegeera si kyangu okusoma kyangu nnyo naye okufuna common sense si kyangu. That's why we say that common sense is not a mandatory to everyone. Common sense is not common to everyone. And those who think they are more educated than others, they are the most stupid people. Abalowooza nti basoma nnyo nga batulira mbu abatasoma tebalina magezi mu musinga obusiru. Wamba video wedde tukwatagana ku Sunday mbe muli mulange Mengo mukuru wasanya Karo Charles Peter Maiga. I'm coming back on Sunday, so please nzija ku Sunday ojja kuba bulungi. Mpozi abaganda bange mwenna abo bakabaka b'Obunyoro
nga nfundikira njalo batumira era mbagala nnyo omutanda omukapaka wa Bwiino namulabyeko yes namulabyeko mu nkuba ezimu awo ng'atambula ali somehow kale yes okusinzira kubanze namunoonyeza nensobola omulabako naje namusayo ku satellite zange drone zange namulabyeko nga asobola okutambula bulungi nnyo naye ng'aliko security baaba so abanyolo muddemu emitima kabaka wamwe gyali bulungi nnyo Lukira Bashajja gyali bulungi nnyo gyali naye nga era akyabulamu ko okubeera obulungi namulabyeko sisobola balaga wano yasobola balaga wano kuba drone za imanzi teka mbuzibu nenga abanyolo mwenange nabaga nti kinalimba sindisi okebera yes kabaka wa mujali namulabyeko bulungi nnyo n'amaaso gange agenda alikavaringa bulungi nnyo namwe ku street zange z'omu Kampala awo bamutambuliza mu goni mu benzine za black zino ez'abakungu ne Range Rover analayonjiro yabaddemu ne mulako bulungi nnyo talina buzibu ajja kuterera just mwongere omusagala naye nga ali mu under cage bamuzingako naye nga yeja alinga omuntu after okuteekawo pressure eyange nze nganze omuntu others mu banyolo mwali musirise naye kati mbagambyeko emitima bwanga pressure bade ku 10 gisse mwana nkaga gizi ojja kuba bulungi namulabyeyo kali bulungi so mukama ba 10 mperera mweraba